kansooke nkiyiseewo sikyerabira. Paalamenti ya Uganda ng'ekulemberwa sipiika oba former speaker omukyala Anita Among yagenda mu byafaayo okusiima abantu ne bawa service award nga tebannaba nakola wadde okumaliriza emirimu gye bakola. Kyagenda ku rekodi nti bw'obeera mu paalamenti ekubirizibwa Anita Among osasulwa mangu nga n'emirimu tonnaba kubeera ng'ogikola. Kino kyeyolekera ku komishona omukulu Mathias Mpuuga Nsamba we bagenda mu maaso n'okubeera nga babagabira oba beegabira ensimbi eziri mu kawumbi n'omusobyo, akawumbi kamu obukadde 700 n'ababaka abalala aba NRM oba bakomishona ba NRM. NUP bwewulira ensimbi zino yamuyita n'emugamba zaayo ensimbi ezo, ekintu kye yagamba nti nkombye ku paasi sizaayo nsimbi. Era abakulu mu NUP nga bwe kiri nti enguzi bawunyira ziizi bamukwata ku nkoona. Ensi yakuba enduulu ne bagamba nti NUP kekutte kuwa ekitiibwa Buganda egifiiriddwa. NUP kekutte kuwa ekitiibwa anti obukatuli kye bufiiriddwa. Kyagulanyi Ssentamu yayongera okunyiga amapeesa n'alinnya n'ayongeza akaliro n'agamba bwe kiba nga kyetaagisa kufiirwa muntu ono naye nga tulwanyisiza enguzi agende. Era ebimu ku Mpuuga byaddamu okuwulirwa ng'ayogera byali bifaananako bwe biti. Sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe ku press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange. Bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Sente nzirinze. Nzirinze era kwota eno mbadde nize first installment. I have been reliably informed that some weeks back the 4 commissioners of parliament received the second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honourable Solomon Silwanyi, the Honourable Esther Afoychan, the Honourable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honourable Mathias Mpuuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. Embeera yayongera okubeera ng'egagira ow'ekitiibwa Mpuuga wamma embizzi n'ewalampa omuzikiti oluvannyuma lw'okukitegeera nti bafunyeyo ne kasente akalala. Ekitiibwa ne kitandika okunaabuka wamma n'abaali bamusemberera ne batandika okugamba omusajja tetubanga tudifendinga wa bwereere. Era ekyaddirira babaka banne kwe kutandika okwesamba ebitiibwa mu paalamenti ng'omubaka ono. But this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa, I thought it was something nice. Later I was told it means you're a thief. I am not. I'm not. This one hurt. Newankubadde nga Mathias Mpuuga Nsamba ayise mu bino byonna ebyamuviirako n'okubeera nga mu kalulu akawedde takwatamu baamukuba n'ekibiina kye kye yagunjaawo ekya DF ne bavaayo ng'emikono banjalangalo. Ebigambo byongedde okubeera nga bikaluba. Amawulire ate ge tufuna gandibanga guno muliro gwayingidde. Okusinziira ku bigenda mu maaso mu paalamenti y'eggwanga eri abadde mukama we Anita Among, Mwanaatunga NUP ne bwe bagambako bazina gudi ku ddata onoobakola ki? Bayina abababaki nga ba NRM nga tojja bateekako ngalo zo. Ebivaayo eno biraga nti Mathias Mpuuga Nsamba omukulu atwala ekibiina ekya DF yandikwatibwa ne bakomishona abalala 3 bandikwatibwa akadde konna olw'ensonga nti baatandise okubeera nga bakola okunoonyereza era ng'empapula zaateereddwayo bano banoonyerezebweko ku nsimbi omuli akasiimo ke beegabira emirundi 2. Omukulu agamba ke kaseera tutandikire ku bano abaagaziya omutwe omunene n'engalo ne zibawanvuwa okumaliriza nga bakutte mu nsimbi y'omuwa omusolo bo ne beegabira nga tebakkiriziddwa nze mwenyeeke nze kennyini nnyini. Kale tugenda beera bino byonna nga tubitunuulira
mu mboozi yaffe. Waliwo documentary ekoleddwa kampi kaddakiika 12 ne sekendi 47 kakoleddwa Agora era nga bakatuumye yes Agora investigate bakatuumye Amongo Parliament. Ogenda beera ng'olaba mu kano nja kusaba tugenda kaggazaawo bakute ku buli muwendo gwa ssente ogusaasaanyiziddwa Paalamenti ya Anita Amongo nga bwe bagituumye nti Paalamenti ya Amongo. Buli muvuyo, buli katemba, buli kasasiro akoleddwa mu Paalamenti nga ssente y'omusolo egenda omugendedde biliyoni 10 ez'eggwanga Uganda. Mu bbanga lya myaka 5 abadde sipiika Amongo waabeeredde nga yaddukanya Paalamenti eno. Nja kusaba emboozi eno gimaleeyo. Kankole bwe nti nzije tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. I know there's a lot of talk left and right about the speaker. But you know, many of you know that when you are doing a good job, there are those who become jealous. These are all about the jealous people. Eh? So we are very confident that the president will take a wise decision to retain her, to finish her last term. You know, the NRM government sent a president. When you're speaker, you finish your 2 terms. When you're deputy, 2 terms. So there are those who want to change the steering. Instead of the bus going the right way, they want to go in crooked ways. But with the wisdom the president has, all that will be done. May God bless you. Emuria Oliaga. I know there's a okumanya speaker oba abadde speaker abadde azitowa. Bino bye mbadde nkugambako emabegaawo nti buli muntu abadde amulinako access. Buli muntu abadde amulinako access. Kakati oyo ye mukulembeze w'ennono Papa Emorimo owa Iteso. Bw'atyo ng'agamba nti awulira abantu boogera bingi bawoggana eyo about Speaker Anita Amongo. Naye ebyo byonna bawogganira alina kyakoze. Ate alina kyakoze tebamuwogganira. Era ayongerayo ng'agamba nti akimanyi bulungi nti President Museveni ajja kukola ekituufu kuba musajja mugezi. Indeed. Nti ajja kuddiza Anita Amongo ekifo ky'obwa sipiika kuba mwami Museveni musajja mugezi. Indeed, ky'otaalimba musajja mugezi. Ekifo yakimuggyeko. Ekifo yakimuggyeko. Kakati mbadde ntunula nga bagamba bano be bakulembeze b'ennono. You know, omanyi abantu eyo mu comment section bo tebagaba bitiibwa. Kasita abeera nga kimunyiga ekitiibwa tayinaawo. Kakati batutte musajja wattu omukulembeze w'ennono. Abaana bamuyisizaamu awo ebiso sweswe. Ne ngamba mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo abatwegasseeko mwebalire ddala era nnyongera okukusaba nti vidiyo gimpeere like eyakatwegattako mukwano gwange genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obimanya era ogenda kubeera ng'obifuna. Nkugambye Mathias Mpuuga Nsamba bwe gaba nga maviivi ku luno alina okugakuutira ddala ku ttaka. Ebigambo si birungi. Amazima gali nti ekkomera lyandibeera nga liri awo mu maaso limutunuulidde. Nzikiriza tugenda kutandika ne Joel Ssennyonyi ng'atubuulira ku Service Award n'abaani abaazirya. Katutandike. Tufunire abadde leader of opposition eyaddira Mathias Mpuuga Nsamba, wabula ekiseera kya Ssennyonyi ensi etegedde nnyo omulimu gwa leader of opposition. Mu biseera bya Joel Ssennyonyi njagala ombuulire, yes,
Mpuuga yakola bulungi ge mazima mujjukira ebiseera eby'okubanja abaana naye ate era nakyo abakulu bagenda okigwamu nti omukulu atambula naye azimba maanyi kweddiza kibiina kya NUP n'okukakasa bali bakama be nti eno ninayo control era kati ola nsobola n'okukuleeterayo abantu. So Joel Ssennyonyi ndowooza omulimu gw'okubeera leader of opposition okulabisa akukoze bulungi bw'aba waali mutuwe. I have been reliably informed that some weeks back, the 4 commissioners of parliament received a second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honorable Solomon Silwanyi, the Honorable Esther Afoychan, the Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honorable Matthias Mpuuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid a paper trail, this money was received through the parliamentary circle. These people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. Some of you probably saw those things. Now, this is completely false, and it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Look, even if they sent any such money to my account, I will direct my bank with immediacy to return that money to the sender. Why? Because such under-the-table money is illegal, it is irregular. This is a point that I've made severally. As we have said time and again, if any of these commissioners want to be awarded, and I've heard some of them say former leaders have been awarded, former vice presidents, prime ministers, and so on, let them bring an amendment to the law. We have a law called Emoluments and Benefits of the President, Vice President, and Prime Minister. When those people leave office, there are benefits which they get. So if any of these commissioners want to also receive some kind of benefit, why don't they bring an amendment to that law so that we debate it publicly, as opposed to doing things surreptitiously and under the table? Ye Joel Ssennyonyi katisoke tuddeyo mu ssente ezasooka. Ensimbi ezasooka bategeeza nti bano baali bafunye service award n'ebigenda okuzuulwa nga service award abakulu bazeegabira baakamala mu ofiisi emyezi 6, 6 months. Ne bagamba mmwe mufuna mutya ssente nga temunnaba na kumalako. Cause bw'ogamba service award eweebwa oyo amaze emirimu gye nga bamusiima nti owaaye omulimu guno wagukola bulungi, kwata nga wagumala, wawummula waguvaako ne bakusiima. Ne mmwe abasiimibwa nga mukyalina mukola, mmwe mwali muwaddeyo ki? Then ne bibeera ebibuuzo nga bingi, ansa nga ntono. Lwaki Palamenti yayinamu sipiika asobola obbadifendinga, obbayiirawo omubiri n'okubateerawo embeera? Bino byonna nga bigenda mu maaso, waateekebwawo akakiiko nga kalimu omubaka Theodore Ssekikubo okutandika okunoonya emikono egijjamu abeesige bakomishona bano bave ku bwa komishona. Okumanya nti Palamenti eyo erimu ababaka 529, naye njagala kutegeeza nti ku babaka 529 ababaka nga 3 oba 4 bakkiriziganya n'enguzi. Abasajja basiitaana n'okufuna emikono egijjamu bano obwesige, then later emikono gino ne bagifuna. Bwe bagifuna, sipiika era n'ateekawo ekijinji, teri kujja mu bantu be. Theodore Ssekikubo
ayina obubaka bwe yayisaawo. Soko mutuwe Theodore Sekikubo. Ekisooka tusiima ababaka abagenze maaso ne batuwa emikono kubanga ne bwe bukeeredde ku makya emmeeza eno ebaddewo. Tetusobodde kuyimiriza leero kubanga bannaffe babadde bagambye nti no pulezidenti bye yatuwadde jjo babadde babigaayagaaya era bongere okujja okutuwa emikono. Tubasaba mwenna nga bannayuganda nti tuli mu kwegendereza okw'amaanyi kubanga ne we tutuulidde wano bannaffe bajja abalala ne bagamba tugende munda mu palamenti gye basayiningira, abalala basayiningidde munda mu mmotoka mu paaka nga bwe muzze mukiraba. N'olwekyo tubadde tusaba nti kibeera kigambo kizibu nnyo okufulumya lisiti ng'amannya gonna tetugagjeeyo. Omubaka tayinza kukuwa mukono gwe ate n'ofulumya lisiti n'oba nga tumulazeeko. Kyetuvudde tusalawo twongereyo process ebadde eya leero tugikole ku lunaku olw'ebbalaza kubanga awo n'abatambula n'abali luddawa bajja kuba bamaze okutuuka. Ekyokubiri kye twagala okwogerako ku nsonga eno, ffe abakulembedde petitioni eno, state of nation ya president yatutaasizza nnyo. Honorable Hamson Obuwa yali agambye nti president agenda tuziyiza era ababaka ba NRM temugeza ne muteekako omikono. Nitumugamba nti olimba oli nakigwanyizi weeronyeza bibyo Hamson Obuwa. Mwakirabye mwenna olunaku lw'eggulo president yagambye nti yabadde abiwulira ng'eŋŋambo naye amaze okufuna obujulizi nti paalamenti efumbekeddemu obukenuzi n'obubbi. Kati ye moshoni yaffe egendera kutaasa bakomissionazi baffe abana kwe tuba tutandikira. Ekyokubiri nsaba okubategeeza mwenna nti moshoni yaffe era ekwata ku bakomissionazi baffe abana, Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Esther Afuyo-Chan. Tetulinayo omulala yenna gwe twagala mu moshoni yaffe. Twagala tugogola ababaka baffe olw'akawumbi kamu ne miliyoni 7 ze baagabana. Era tusaba n'abakulu mu paalamenti baleme kutweraliikirira. Tusaba abakulembeze mu paalamenti eno baleme kutya kino kikola ky'ababaka twegogola ffekka, kwerwanako ffe ffekka. Twagala ababaka baffe abana wetuba tutandikira ensonga zaffe. Ensonga endala tetuziriiko. Batadde sipiika mu kintu kino nti n'ekintu kigenda wa sipiika tetugamba tulina abantu bana be twagala. Moshoni bwetyo bweyogera. Wuliriza statement. Abamu baali balaba nti kino kigenda wa sipiika ne bakirwana ne bakiziiza. Bano nga baagalako bana bokka bakomishona bana. Naye finally kino ekintu kikutte ne kirya sipiika ne kirya Tayebwa naye okusingira ddala abadde sipiika Amongo. Deputy we yandibanga aliwo bye bali mu mwetegerezaamu oba nga bayinza okuba bayina we baagala omutuuza naye ye sipiika kyamulidde. Kaakati bagamba mmwe ababadde beekulukuunya, mmwe ababadde batambula n'omukyalo ono, ababadde bamukolera emirimu gye, mmwe abawulize mu ye. Emmwe mwe tubeetaaga. Nga sinaba nakuwa byonna na kiki ekigenda mu maaso, nzikiriza tusooke tufune Mpuuga ng'ayogera ku ssente zino. Ye yayogera ki? Mutuwe Mathias Mpuuga. Ssente nzirinze era kwote eno mbadde nize first installment. Bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga tibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda ku luguudo lw'Erungujja. Obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Gratuity, honoraria, oyinza okiyita ekintu kyonna si kipya mu paalamenti. Okujjako ng'era oli alina ekigendererwa kyakusiga bukyayi nange. Buli mubaka wa paalamenti
bukyanyingira mu parliament ey'ekumi ey'omwenda buli mwezi gw'omukaaga gwe kusembyayo omwaka gw'ebyensimbi era aweebwa gratuity akasiimo ako si musaala era si allowance era tekagibwako musolo bwebyo bibitambula bwe buyinza bwa commission obwo era ni president wange ng'ali mu parliament byonna yabiyitamu era abimanyi commission yemu era yise ekiteeso ekisooka katusooke tujjewo kino Mpuuga yagezaako kisiiga naye katusooke twawule neme kubuzaabuza oba kireme kubuzaabuza tusooke twawule gratuity sente zino twawule ne service award ku byombi Mpuuga bamuwaaki bamuwa service award baziwadde ng'omuntu amaze okukola nti obadde ropu parliament n'esiima emirimu gyo n'ekuwaayo service award nga eyise wakati mu parliament n'ababaka bonna nga House etudde ne kikubaganyizibwako ebirowoozo nti ono asaanidde okumuwaayo nga tusiima emirimu gye yakolera parliament eno mu biseera we yabeererawo. Kino ye service award. Era ekisukka ku ekyo etebwa service award. Service award eteesebwako ababaka ba parliament abatuula munda mu House bonna ne basaba bagamba ono yakola era katumuwe. Njagala kubuuza gwandaba. Parliament yatuulako okuteesa ku service award ya Mathias Mpuuga Nsamba. Ekyokubiri, service award eweebwa muntu amaze emirimu nga yawummula ne bamuyita bamusiime. Mpuuga bamuwa yawummula oba yali akyakola? Yali akyakola kyekyokuddibwamu. Then kati kyeyafuna bakiyita service award bakiyita ki? Kale katugenda ku kigambo ye kyayagadde otugamba kye bayita gratuity. N'atugamba nti ne mukama wange president wange Kyagulanyi yagifuna bw'afuluma parliament. Kituufu, Kyagulanyi yagifuna. Naye gratuity kye ki? Gratuity ssente ziweebwa buli mubaka wa parliament. Kankuwa ekyokulabirako. Mpuuga yafulumye parliament amazeemu ebisanja 3. Ne bw'oba omazeemu ekisanja kimu kasita ofuluma parliament bakkubye akalulu odda waka, parliament eyina ssente ezo zeekuwa obukadde ndowooza buli 3. Yes, obukadde 3 bwe mba seerabidde. Ezo ezikuwa ogende nazo nti abantu abamu bafuluma parliament nga baavu. Kakati ekyo bakikola omuntu agendemu n'akasente. Singa omala mu parliament emyaka 3 ogenda kuvaawo n'obukadde 9. Ndowooza buli 3-5 awo. Bwe buba 3-5 kitegeeza ovaayo n'akawumbi kamu mu obukadde obugwamu. Bwe buba 3 kitegeeza bw'oba bisanja 3 bukadde 9 ovaayo nabwo. Ezo ze gratuity. Buli mubaka afuluma parliament azifuna. Buli mubaka afuluma parliament azifuna. Benefits za parliament eri omubaka. Eyo ye gratuity. Kakati Mpuuga kuno kwali kubuzaabuza wali otegeeza gratuity wali otegeeza service award. Ensi ebuuza service award onnyonnyola gratuity. Gwe baali bakuwa gratuity nga tokyasavinga. Ensimbi zo mwazirya. Ne mwagala musiige n'ettoomi. Mutuwongere. Negamba nti ababaka buli omu tugenda muwa ssente ez'emmotoka. Eba tekoze ensobi, eba tegabye enguzi. Era ye parliament commission yemu yegamba nti president Kyagulanyi bwe yajjira mu parliament yajja mu by election nga baggyeyo kantinti yaweebwa emmotoka naye tebagamba nti constituency twagiwa situgenda kuwawuna bwe Kyagulanyi naye n'aweebwa. Ekyo yali nguzi.
ng'emaanyi ga komishoni eyo mu kulabirira ababaka baayo. Ebyo nga njagala ensi ebitegeere nti obuli bw'akola ekyo ndibwobanga olowooza nti bandirinzeeko. Bw'oba okyogera mu mutima mulungi tokikola kusiga bukyayi na kusiiga muntu nziro oyiseewo ebyamangu. Era toweeyambisambe nti bannange abantu baavu nnyo, eyali nguzi. Ani atamanyi bwavu buli mu ggwanga muno? Obwavu bubeera mu ggwanga bw'oba wampuuga honoraria oba gratuity oneefuuka enguzi. Ndowooza kinavudde ŋŋamba nti ebyamateeka bitegeerebwe ate byawulibwe ku byobufuzi. Now ayogedde ku ssente z'emmotoka. Sisuubira nti bannayuganda baali bakaayanira mmotoka. Sisuubira nti munnayuganda ali eyo yali akaayana ku mmotoka gye bakuwadde oba gye baakuwa. Nedda. Nti wafuna emmotoka ng'oyingira paalamenti, si bwe kiri, ey'obubaka. Then bw'ofuuka leader of opposition n'oweewa emmotoka endala ejja mu kitiibwa kya leader of opposition, eri tebaagikuggyako. Naye bannayuganda ebisi bye batunuulira ssente ze wafuna wazifuna otya? Wazifuna otya? Ekirala, ovuddeyo n'oyogera ku nsonga y'obwavu eri bannayuganda. Omuntu asobola okukakasa n'agamba nti tofaayo ku bwavu buluma bannayuganda. Why? Nti bw'olisiivinga service award, bw'olisiivinga service award n'osooka n'ozeggana n'omala n'ogamba nzirinze, twagala okubuuza, bwe baabawa ebina omulundi ogwokubiri nga mugenda mu kalulu, mbuza just kalulu kabatambuzeeko, wali tolina ssente zikutambuza mu kalulu? Paalamenti yatuulako okuweezo. Waliwo beegamba nti mwe mugenda mu kalulu katubaweeyo zigenda obbatambuza mu kalulu. Nazo wazirisiivinga. Kati olumirirwa munnayuganda omunaku ali wansi, kyoyagala otugamba? Ngamba nedda. Kuba bw'oba walya service award, gwe gye wayita service award, ffe ze tugamba nti nguzi na ssente ya muwa musolo, zino endala wandibadde ozigaana nti bannange ababaka bonna mubawadde zigenda mu kalulu, nti nedda. Lwaki ffe mutuwa? Ne bw'oba tewakibuuza nga watwala ntwale, then eno nguzi. Mutuwongere. Ekyo kyekyamateeka. Nekyokubiri Medi, bw'obanga ozudde omuli w'enguzi osobola okukwata omuzindaalo n'ogamba nti ffe tumugambye akole bwati tumusonyiwe. Osobola okusonyiwa omuli w'enguzi Medi ng'otudde awo ku muzindaalo. Omuli w'enguzi bamutwalawa. Era bw'oba n'omuli w'enguzi n'otamutwala mu kkooti kumuvunaana, muba mukaanyiza mu babeera bali banguzi, ebeera connivance. So n'olwekyo ekyo kyogeddeko ng'otandikwa kwabadde Mpuuga nakyo kikyamu. NUP teyagambako nti tukitegedde wali enguzi nejjangu tutuule. NUP yagamba kwata ssente zizzeeyo, then weetondere bannayuganda, ffe tetukuyinaako buzibu ng'ekibiina. NUP yali eyagala kimu, kwata ssente ozizzeeyo. Bw'ozzaayo ssente weetondere bannayuganda. Simple. Ekyagaana Mpuuga okuzzaayo ssente, ekisooka zaayitawo mu mankwetu. Ssente zaayitawo mu mankwetu. Kakati bw'omugamba nti zizzeeyo, Mpuuga yandizizzaayo ssente singa waaliwo engeri gy'asobola ozizzaayo nga tategeerekese. Ne wano kyali kizibu. Kyova olaba mu miitingi yakkiriza okuzizzaayo. Bw'atuuka ebweru ne yeerowooza n'agamba ye, bwe mba nzizzaayo ngenda ziwaani ŋŋambe nti ani yazimpa? Mba nteeka Amongo mu buzibu ne bannange abalala. Ne yeekaliza mu nsobi. Kakino ky'ogamba nti oba nedda, Nuupu yaggyako burden. Singa yakimanya n'esirika
bandibadde baga n'ekyo ekibiina tekirina njawulo ne bwe kyamanya kyayogera ate ne kyogerera waggulu ate ne kiremezaamu nga kiri eri ggwe okwata ssente ozizzeeyo ekyo tekiba kikolwa kya bunafu nedda kulaga bwerufu zizzeeyo then ebirala bikolebwe mutwongere kusalira kwa maanyi nti Strabad singa wawaddewo obudde obumala ensonga zino zantegerekese mu bulambukufu bwazo mu mateeka era simanya ani yamisiriidinze pulezidenti wange okufuluma ekiwandiiko ekyo ate nga abamwetolodde abamu baasoma ku mateeka oba bagasoma kuyita buyisi bibuuzo ekyo kyesimanyi kubanga oyinza okunenya omukulembeze nosobola kutandikira ku bamwetolodde olwanga amateeka bagamanyi babadde bakola byabufuzi nga babikolera ku nze badde bayisaawo ki essaawa ne zitawo 24 ate munnabagamba president nti eyo yabadde ensobi Mwami Medi bwembeera mu bukulembeze bwembadde lop buli lunaku mbadde ensalawo ensonga esukka 10 neera nga kisoboka nti ensonga 10 zensazeewo ensonga 5 nsazeewo mu bukyamu era bwe nayitanga bwe ndabanga nkoze ensobi nga ngaba nange nti nasazeewo bubi tukole tutya ne bw'oba olowooza nti okwo kwali kulamula ku kukyamu kuba kuwoneka muntu kalabba ne bw'oba olowooza nti mu mateeka kituufu naye twandikikoze differently twandikikoze mu ngeri ya njawulo ekyo kiyisa olukuŋŋaana lw'amawulire n'ogaa nti oyo mubbi oyo muli wanguzi ebintu bisatu ebyobulabe Mwami Nsereko era ebitta omuntu mutya nnyo emmundu kubanga emmundu etta ekyokubiri muzindaalo nagwo gulinga nga mmundu ekyokusatu ntebe ebintu ebyo buli bwobanga obirina olina emmundu olina omuzindaalo n'entebe n'otabikwata bulungi osobola okwesanga nga okoze oba oyogedde oba olamudde mu ngeri ey'ebitege yensonga lwaki omulamuzi abalamuzi tubakwata n'obwegenza kubanga bayina omukwano bwe gubanga guliko n'amateeka gwanguwa era ekyo tuyita omukwano kyekiriwa nti Anita Among mumulabye mu parliament naye ate ffe tubadde naye mu FDC nga tuli mu kuzoganya FDC mwawangalidde ebbanga eddene era nga munnaffe kiki kya bulijjo okubeera mu parliament nga muli opposition ng'atudde mu ntebe mwali naye mu kibiina mu opposition ekyo kipya Honorable Taibu omumyuka wa speaker yeesimayo ku tiketi ye FDC mu 2006 nga MP w'abavubuka wa Western Uganda so bannaffe badda baafuula bufuuzi kala n'olwekyo ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanyi omuntu akumanyi nandibadde muli ku njuyi za njawulo era ekyo tosobola kukyetonda okimanyi Medi nti Honorable Anita Among yasomesaako ku ssomero lyange lya datamayini nga mwana omusaala omuntu eyakusayininga ne ku kyeke wakusasulira oyinza omwegaana naye mba temukkaanya tosobola mumutwala nga gw'otamanyi bw'okola ekyo obeera mukuusa wa misana enjawulo eriwo nti wakati waffe buli omu okumanya munne mu addressinga nga right honorable speaker era bwe mba musemberedde nzikakkana era naye bw'aba ayogera nange anjogerako nga the right honorable leader of the opposition then nga nkyali era kati ampita honorable commissioner waliwo omusittale ogwawula office kubanga tewaliwo sente za parliament ziyisibwanga zaba mukwano sente za parliament zirambikibwa mateeka mujjukira Honorable Mao wejja mu office yange nga leader of opposition era nenfulumya ebifaananyi nti minisita wa ssemateeka abaddeko wano mu office yange nga nze bifulumiza mpuuga mulabye wuyo azeeya ayogedde ne Mao bw'oba tosobola nako bw'obanga leader of opposition nga baminisa ba gavumenti bajja mu office yo gigalodde ewaka bamanyirinze waliwo kye mutawulidde kakati mpe endowoozayo ku mukulu amanyidwa nga Mathias Mpuuga Nsamba
Yes, anja kusaba ebigambo byo. Njagala twolekere katono nnyo nga tutunuulira ekiwandiiko ekyafulumye kiyinza kukola kitya. Mu kaseera kano nga abadde sipiika Anita Amongo, amazima ga Katonda embeera emukyukidde ng'obulamu bulinga obukaluba mu kadde kano. Njagala otegeere nti sipiika Anita Amongo tali mu kubeera nti kyayitamu akiyitamu yekka. Njagala omanye nti bagamba ekiri atabadde. Kyova olaba ye ne depute we balinga abakwatiddwa ku nkoona. Ebyo biteeke ebbali. Naye baani babadde ayisaamu omusimbi gwe? Ebbanga lyonna abasajja babadde balondoola nga bagenda banootinga ani bw'aba nga yava mu opposition, ani amugulira abaasigalayo, yamuwa mmeka, boogera biki? Then wano Bampuuga we bajjira ku maanyi ge babadde beewulira n'ensimbi, ndowooza nga bw'aba anaagulayo ekizimba agamba sipiika nkoze ntya, nina ke njagala okutula, mpa kyakulabirako. N'amugaa okay, nze sipiika, guli commissioner, tugende mu kasenge, weetaaga mmeka? Nti neetaaga $3,000,000. Kale tusayininge 4. Naye ate tusobola kuzitwala wekka, ita n'abalala mumulaba mutya, tutwaleyo 4 nti 4. Of course ono yabadde abasingako okufuna akasente, Mathias Mpuuga Nsamba. Bw'obanga weekenneenya, njagala kutegeeza nti bawandiikidde dda Director wa CID Tom Magambo atandika okunoonyereza ku bakomishona bano 4 abeezibika omusimbi. 4 abeezibika omusimbi. Kyokka ate era twakitegeddeko nti ne mu URA omukulu yavuze dda bamuyise ku CID agenda atwaleyo abakulu bano engeri gye babadde bayingizaamu emmaali. Teweekanga, teweewuunya, tekikukuba wununu okulaba Mpuuga ne bakomishona nga bayingidde ekkomera. Tokyekanga. It's very possible ebintu nga we byatuuse, ebintu byakaaye. Ababaka bali bameka? Bali 4. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, Honorable Solomon Sserwanye, Honorable Esther Afoyuchan, Honorable Prosi Mbabazi Akamprira. Akamprira ono sebo ya defendingako ne Mpuuga awo. Afoyuchan yoyo NRM, then oyo ye gobayita Sserwanye Solomon oyo, then waliwo omulala ye Prose Mbabazi Akamprira oyo ye tumuyina ya defendinga ne Mpuuga. Mutuwe tufuna Mpuuga ng'ekintu akitandisa tukumyeko omuliro ne bagamba ku Mpuuga yabbye. Ffe twali tutya n'okutunulira ku Mpuuga nga z'oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo, my friend. Bannange munzikirize mbeebaze olw'omukulembeze omulungi Mathias Mpuuga. Bannange nze ndi mu kisanja kyange kya 2 bwe twatuuka mu palamenti ne tusanga abasajja, nze natuula ne Honorable Mpuuga ku kakigo ka ligo, ne tulaba abasajja abalina amagezi, ne tulaba ba Honorable Sseggona. Bannange ne tubeegomba. Mwe baani okutta omuntu wammwe mu myaka 3 nga tannakula? Mwabaki naye? Waliwo eyambuuziza, nabadde ewaffe omuntu n'ambuuza temukitwala bubi, naye yambuuziza n'agamba Abaganda baabaki, ajja gwe batta, nga ffe tusonga mbere. Bannange ngenda kwogerako ekigambo kimu.
nze nali mu parliament ewedde nga tuyina leader of opposition omukyala bamuyitanga Winnie Kiza, buli omu yamumanya. Winnie Kiza era aba opposition bwe balaba nga atutumuse nga buli omu alaba Iron Lady ne bakuba ku mutwe. Ne batuleetera omulala, nali mpita mu corridor za parliament, minisita omu n'agamba bannange nze kati nsobola okwebaka kubanga omukazi oyo yali mukambwe ennyo, ono gwe baatuleetedde akiri tuneebakako. Tufuna mpuuga ng'ekintu akitandisa atukumyeko omuliro ne bagamba ku mpuuga yabbye. Ffe twali tutya n'okutunulira ku mpuuga nga ze oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend. Ng'olina okusooka okunoonya dictionary ky'oba olaba abalumu balwebuuza. Naye ffe tukibalekedde. Bulajja gwe mukuba ku mutwe, bulajja gwe mukuba ku mutwe, nga ffe tugenda Mukama abankuumire. Kaakati togunywa oguteesa. Mukadde kano ebintu byakaaye. Abo bonna gyawunye. Oba kaakati akyakubira ku munne. Beekubira Kasimu Kadaga wange. Gugwa gutya. Simanyi. Gwe wadda mu Parliament sadda. Kiki ekyagwa? Bantu bangoba. Nyatu watugamba nga abantu bakuwagira. Bintu byakyuka. Anyway, tuveewo. Kanjagala tutunulire report eya Agora. Investigation gye yakoze. By investigating ze. Emyaka 5. Ensimbi engeri gye zibadde zitambulamu bwe ziti. Katambi ka dakika 12 ne seconds nga 47. Nkusaba okawa amatu. N'akasente k'obadde tosuubira kalabe. Yakoleddwa munnamawulire omulwanirizi w'eddembe Agatha Atuhaire. Njagala tugigendemu. $10 billion shillings. That is the amount moved irregularly through Uganda's parliamentary savings and credit cooperative organization SACCO between July 2025 and February 2026 for dubious activities. This is not the first time the 11th Parliament, whose 5-year term has come to a close, has been embroiled in corruption scandals, transactional politics and impunity. Can you come and apologize? In 2024, billions more were diverted through the personal accounts of parliamentary staff close to the Speaker, reportedly under the guise of corporate social responsibility. Investigations led by Agora during an online campaign under the hashtag Uganda Parliament Exhibition also revealed that Parliament's leadership had unilaterally increased their allowances and per diem payments and passed a resolution granting the leader of the opposition and parliamentary commissioners a hefty service award of 1.7 billion Ugandan shillings. When we saw Agora come, it reinforced what we were actually talking about. It was a timely intervention. It raised a lot of eyebrows that could not probably, one or two voices of journalists at Parliament would not have probably amplified. But the world knew, the world reacted. But it's because we were in a banana republic of sorts that we could probably not see the results we expected. But there is a lot of rot that you could not ever imagine to be in the August House. As a result, the Speaker of Parliament was sanctioned by both the United Kingdom and the United States over corruption allegations. However, there was no accountability at home. Speaker Among claimed that the exhibition had been orchestrated by foreign agents and homosexual activists, coming about a year after the passing of the Anti-Homosexuality Act. This country is not thriving because of homosexuality. So she's more placed to be sanctioned than others. That is foolhardy to me. Total foolhardy. Thing is, you're dirty.
In that whole house, she's the most intelligent and most placed that should be sanctioned. I think we are being fooled. Thing is, it's all about corruption and integrity. If she cleans herself, she's been to Vatican for cleansing, probably would see a better person, but we can't see that. Coming about a year after the passing of the Anti-Homosexuality Act, President Museveni agreed with her, describing those behind the campaign as enemies. Subsequently, accountability institutions such as the Office of the Auditor General and the Inspectorate of Government did not take action against those implicated. The exhibition uncovered exorbitant allowances and per diem payments, as well as a newly created budget line disguised as corporate social responsibility. Parliament's spokesperson claimed that the money was intended to address urgent issues that could not wait for the normal budgeting process. One example he gave was that the Speaker had used CSR funds to purchase solar panels for a rural hospital in northern Uganda. However, after investigations by Agora in August last year, it was discovered that many of the activities reportedly undertaken under CSR were non-existent. Even the solar panels that the spokesperson had publicly claimed had been purchased could not be found. Investigations revealed that the 4 backbench commissioners, Matthias Impuga, Esther Afoyo-Chan, Prosi Akampurira Begumisa Mbabazi, and Solomon Silwanyi awarded themselves 400 million shillings each last year. Shortly before the 2026 general election period, this was reportedly followed by another self-awarded package ranging between 450 million and 500 million shillings each. The payments were allegedly described internally as an election package intended to help them secure their seats. According to investigations, the arrangement was agreed upon after discussions with top parliament executives in what sources described as a spirit of comradeship. All of this occurred against the backdrop of an Easter package of 100 million shillings that had been distributed among all members of parliament, meaning some commissioners received multiple separate payouts within the same period. Citizens struggling with deteriorating public services received no explanation. There is stealing from the national budget. If you lose 100 billion, if you lose 1 trillion, that is big money that could make a difference in the lives of Ugandans. So whatever tokens we give to the people, once we don't sort out the question of accountability, would have done a very big disservice to this country. Reliable sources say that Speaker Among channeled more than 10 billion Ugandan shillings through the parliamentary circle during the election period. This follows a pattern already identified during the Parliament exhibition, in which funds were reportedly routed through the accounts of the Speaker's subordinates rather than through official parliamentary channels. The circle, which had already come under scrutiny over the compulsory acquisition of its 100-acre Namwabula land by the Uganda People's Defence Forces, now faces further questions about whether it has been used as a vehicle for financial flows that bypass normal accountability structures. A third strand of the new findings concerns travel budgets. Sources say that funds budgeted for the travel of MPs, commissioners and parliamentary staff meant to support parliamentary diplomacy and legislative work were redirected by the Speaker for personal use. This allegation directly mirrors what the Parliament exhibition documented in 2024, that the Speaker claimed allowances for trips she did not take while simultaneously routing funds through the accounts of subordinates. The new findings suggest that, rather than being an isolated incident, this may have been an ongoing practice throughout the life of the 11th Parliament. Parliament's official position, articulated by Director of Communications Chris Obore, is that travel is strictly regulated, with boarding passes and immigration stamps required for accountability. However, critics point out that the same institution making these claims has repeatedly failed to provide transparent public records regarding parliamentary expenditures. Most of these
bad manners, most of these impunity being exercised, they are not new by themselves. What is new is that they are being done at a higher level. The bar is being raised. On that measure, the record is damning. The COSASE committee was blocked 3 separate times from completing investigations into Uganda Airlines, the Microfinance Support Center, and KCCA's management of the Nachivubo Channel. Leader of opposition Joel Senyonyi was repeatedly denied access to parliamentary commission meetings. Nation Media Group journalists were expelled from parliament without due process. Parliament is really a part of the cosmic picture. The entire country is that problematic. We need to deal with these issues in Parliament, but we need to deal with the issues in all the institutions in the country. It's a mess everywhere, and that's why we're talking about a total reboot. Today, we learned that journalists reporting at Parliament arrived at the security checkpoints and were required to show their identification documents before being allowed entry. Later, we discovered that the focus was on journalists from the Nation Media Group Uganda, which includes NTV, Daily Monitor, Spark TV, KFM and other media outlets. I understand the circumstances comes from the few coverages they've had in this house, but it's their right. As the 11th Parliament comes to a close, the balance sheet is clear. Commissioners who awarded themselves hundreds of millions of shillings in election packages, a speaker under international sanctions for corruption for allegedly diverting travel funds meant for legislators, a parliamentary circle allegedly used to channel billions outside normal accountability frameworks, investigations blocked, journalists expelled, oversight undermined, actions cited in the 2024 Parliament exhibition. For many citizens, the issue is no longer just about corruption allegations, but about the apparent inability or unwillingness of accountability institutions to investigate and act decisively. As public frustration deepens, these revelations continue to fuel debate about the state of governance, institutional integrity, and the future of democratic accountability in Uganda. Generally, as Parliament, we have not performed to the expected yardsticks that the public anticipated in as far as issues of accountability is concerned. I think when you look at the reports coming from the Auditor General, you look at the reports coming from the IGG, and even other statutory reports coming from the Uganda Human Rights Commission, the Health Service Commission, Public Service Commission, which is all about the questions of accountability. This Parliament has performed dismally. For as long as this system continues to operate, we'll have those challenges, even in the 12th and whichever Parliament. I mean, as MPs, we'll put up a spirited fight, and then they will send SFC to beat us up. People must understand that Parliament is deteriorating by the day. And in the recorded history of Uganda, this 11th Parliament might be the worst Parliament. Because you have a speaker who thinks she is an extension of the presidency. That everything that Museveni brings, Anita Amongo prides herself in processing it very quickly, whether the rules are followed or not. Everything Museveni wants, where there is quorum to pass it, it will pass, and the speaker is very happy to do that. Narobua, you're an amazing person. Good job. I told you all I needed was a number. And you gave me the number, I have done your work. So you can't speak about a Parliament doing oversight when the Parliament thinks it's a Department of State House. And I think in the mentality of Anita Amongo, this Parliament is a Department of State House. Parliament, if the population is not careful, it will be worse. What is happening in Parliament is something that everybody should be bothered about. Our institutions of government have all lost direction. We have succumbed to being muzzled, and we have left governance in the hands of only one man, the president. The 12th Parliament should rise from the ashes of the 11th Parliament. They have an opportunity to rise above the pitfalls that suffered, that were beset and were suffered by the 11th Parliament. The question now is,
Can the incoming 12th Parliament be trusted?